Okay, buterevu nkwaniriza igwe alaba Focus TV webali nyo kubeera ngolaba ona wosinzidde okubeera ngo tulaba kyokola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero nyina story gya pickingzemu interest ningamba kanonye ku bantu ababadde bagoberera ebintu bino ababaddeyo munda oba badde batambula ne pastor afunu w'amaanyi Pastor Kayanja Robert era owa Miracle Cathedral akoze ebintu bingi nnyo ensi emugoberedde ebbanga ddene n'ekitwewuunyisa okubeera nga ate bamukakaatikako ebisangosango ng'ebyebisiyaga saa zino bali mu kooti tugimazeemu emyaka egiwere ddala nga 15 plus ng'omusango guno gutambula era omu ku bajulizi yavuddeyo n'agamba nti bamusuubiza $3.5 okulaba nga battata n'erinnya lya pasita. Olunaku lwaleero ngambye nedda kanonyeeko ku church boy kitegeeza omuvubuka eyakulira mu church ya Pastor Kayanja ono atunnyonnyole obuvo n'obudde byatandika bitya ekituufu kiri ki, what is right and what is wrong. Asazeewo okukola bw'atyo nga bw'omulaba tagenda kulabika feesi ye olw'okuba nti omusango kyagenda maaso mu kooti naye okuba nga aprotectinga ekifaananyi kye waye ng'omuntu. So njagala ojulize buwuliriza nja kumubuuza ng'ebibuuzo ng'akuddamu tugive kasavu kanyama mpola mpola paka wetunaagituuka ku ntikko. Otherwise nkwaniriza ssebo kale nange okusanga ogamba otya muganda wange webale kubeera nga obeerayo era webale kubeera muvumu kujja mu kamera. Nagezezaako abantu ng'aba bana waliwo omwami ali awo Mengo olwo yamunzigiridde n'aŋŋamba yalinga wa pasita eyo ajja kuwa story ninaatuuka nagaye bigenda mu kamera nedda naye nebaza Mukama nti gw'ogambye wakiri sijja gitunulamu naye nja bawa information. Njagala osigirewo ku kifaananyi nga toyogedde na mannya go. Omukulu ono pasita atandika atya yatandika atya enjiri mu ggwanga lyattu Uganda era omujoyininga ddi? Nze kati mu kutegeera okwange mbadde mwana muto nga nsomera ku Uganda Matters Primary School e Rubaga. Essaawa zino oba ogenze ku kyaki y'e Rubaga okkirira bulungi ku Centenary wali Centenary Rubaga okkirira waliwo akakuba akatono ennyo kosobola oyitamu nga kabigere lulira lyenga lya mmotoka ne lutuusa ku main gate yaki ya Uganda Matters Primary effe gye twayitanga Rubaga Boys mu 98 eyo we nali nsomera ng'era nzaalibwa ndi nzaala mwana wa Rubaga Nabunya Road oba gye bayita essaawa zino bagiyita Kayanja Zone wenyinza okujjukira. Nabunya wane wali church ne wali church oluguudo bayita Nabunya Road paka ku gundi ku Popo oluguudo olwo awo nze wenkulidde ettaka eryo wali church ya Kayanja ate nze amaka gaffe gali waggulu era we mba nzikiriza obulungi n'ettaka eryo ekitundu ekyaliko ebikajjo omusumba Robert Kayanja menta wange wenyinza okyogera era le yagula. Nze kati nasomera ku Uganda Matters Primary gye bayita Rubaga Boys. Rubaga Boys nga we nkugambye nti okkirira wansi awo ng'ovudde ku kyaki y'e Rubaga kati wali Centenary ne waliwo akakuba akaki atogeze waggulu ku St. Lawrence University. Nedda ngamba kati ndi ku Uganda Matters gye natandika okusoma primary gye bayita Rubaga Boys. Saa zino Uganda Matters Primary era moto yayo bayita we launch into the deep era nze natandika okusomerayo nga Musisi Francis yali headmaster navaayo nga Ouma era Francis nga yaki headmaster navaayo 2-5. Nze kati okutandika okutegeera Kayanja na okutandika okutegeera Kayanja omwaka gwali gwa 2002 nandika omutegeera yali ayina kyaki awo yabiwempe awo nyini ku Uganda Matters secondary ekisaawe akimanyi waliwo ekkuba erikkirira waliwo woteegi erikusuula ate erikusuula ku gundi ku Black erijoyininga ebitaala ebidda ewankulukuku n'ebidda Kabuusu ekkuba eryo kati amanyi Uganda Matters secondary weri kubanga oba ovudde eno wansi wali golden secondary eyo kati oli wala tandikira ddala ku kyaki y'e Rubaga kirya wansi era ekkuba erikkirira kati waliwo round about eriwo kana kalaundi akatono kano kati round okukira no jeno ku Popo eri odda wa Kayanja n'eri odda waki wa Kayanja eno odda Kabuusu eno kataleke Kabuusu kati kyaki ya Kayanja yasookera ddala yali eyo kyaki yasookera ddala yaki
ya Robert Kayanja yasookera ddala nga si akiwempe waliwo amaka amanene amaka agera gakyaliwo n'omusajja yalina omwami n'omukyala era baamuwaawo era yabasiibula mirembe okutandika okujja kuki wano Lubaga era mu bantu benjukira obulungi Kayanja waliwo omuyindi gwe yatandika naye n'omuyindi osimanyi gye yagoba yafa ne bwe yakola ki bwe yatandika naye ekyaki yatandikira Kabuusu tetandikidde Miracle Center tetandikidde awo Miracle Center tetandikidde wano wetugimu awo waliwo bikajjo ng'opposite waliwo St. Lawrence Smart Secondary School oba St. Lawrence eya gundi ono ayafa ono omugenzi Mukiibi waliwo Sebosi University waliwo St. Lawrence nga secondary wano wenyine wali church wali university wali university kati St. Lawrence University waliwo secondary nekyo ekisawe waliwo kasasiro nga munene nnyo abajjukira obulungi bajja kukimanya waliwo kasasiro nga era nga buli muntu wagweddalu tolina kyakulya nga obayiwa akawunga n'emmere ennungi kuba essomero lyali ddungi okuva edda totuuka eri Kayanja kakabaka kali wala nnyo ng'ewa Kayanja wennyini kyaki ogwo omulyango gwe baaziba kati ogwaliko oluzzi oba guliko oluzzi ogwo kuba ye first gate zino zonna ze bakoze zadda gyali emiryango egi egyali giyingire wa Kayanja ogusooka gwe gwali gukeeya ku luzzi ogwokubiri gwe guno ogwali gufulumira ku lubiri nga walaba division y'e Lubaga gwe mulyango gw'okumeka eri wa Kayanja wali oyingira ku kyaki ya Kayanja ng'oyita emiryango emeka ebiri oba gesi meka bbiri bwe twatandikira awo ebiri nze okutandika okumanya ani Pastor Kayanja otandika nze omumanya 2-3 n'aleeta abaana ba Never Again be bakyabo be baana be yajja ku situti okuyamba Never Again yalinga nga project kyemmanyi kati simanyi obakusingako Never Again tolikola ki abaleeta 2-3 2003 abaana abo we bajja era nsobola okumenyera abaana be yatandika nabo bensobola okujjukirako era abaana abo baali bakolesa ekisaawe kya Uganda Matters Primary okusamba omupiira abaana ne bafunanga atya abaana bwe yabajjanga ku street mu seksi zonna muwala mulenzi Kayanja tatandikangako n'abaana bawala era simanyi Kayanja waakumidde baana bawala era oba obamanya baana Kayanja byali akumyeko nga bawala wendi Kayanja takumangako baana baki Never Again baali baana balenzi bokka nga baweranga bameka bali abaana nze wenjukirako sijja kugamba sijja kuwaayiriza ne benjukirako mu mutwe gwange bali abaana nga 50 bajje ku street nga balenzi bokka tekuli mwana muwala tekuli mwana muki muwala taliiwo era oba ngamba nti Kayanja atandikako n'abaana abawala oba olimba ajje gwe va jangu mu kamera nange kwolo nja kweraga face yange onchalenjinge Kayanja atandikako nabaki n'abaana bawala yatandika n'abaana baki mwe mwali Bwokooti Bwokocha ba Dickson Babaka abo bonna bali mu Never ate n'abamu bakyaliyo okugezanga Okocha tumuyita Kajame genda obuuze erinnya Kajame genda obuuze erinnya Lasita weba terikyaliyo jangu onkuba empi n'essaawa zino bakyaliyo Babaka bakyaliyo n'essaawa zino bwenjogerera ennaku z'omwezi 24 March 2026 bakyaliyo abo abaana baguma baba bakola ki bagumirayo Never Again ye project Kayanja jaso okola ki otandika bano abawala tababaddeeko nnyo mukazi we yazze kubanga eyo gyonteeka ate wala nnyo sagala gendayo nnyo mambuuse bingi eyo process y'abawala bali bagita Girl Power Jessica Kayanja yagikola ki obadde okimanyi kino nakyo nange tankiiseewo nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda nti bali bamuteekedde Jessica Kayanja okuwasibwa nga gwalina okuwasa ne bamuteeka n'Abagereka era Kayanja yawasa omukazi Kabaka gwe yalina okuwasa ekyo obadde okimanyi bagende banoonyerezeeko bino njogera bituufu genda mu history genda obikole ki obinoonyereze lwakuba omugenzi kyeyamaanizibwa yafa yali akuli eyo zone Kayanja kwali ebayive Kayanja ali ku Agre eyo bagita Agre zone bwava e Kabuusu atandika enenene wano kyaki eyo yagitandikaawo mwaka kyogo mwaka gwaleka 2-3-2-4
omumwaka mwennyini ne Never Again era wekola ki? Never Again yajja 2 nkwata bulungi yaliwo okuzimba netaka erabika yaligula awo waliwo bikajjo byokka n'essomero eyo yali ntobazi era olaba church eri mu kiko yali ku lubiri yali ntobazi amazzi gonna gali gayiwawa awo era omuntu wembanjukidde bulungi wembanjukidde buki bulungi omuntu ayakola sketch ya church eyo bamuyita Katende oli wa munda gwe bamuyita ani Katende yakola sketch ya church era yali akola mugundi mu kikubo ng'atunda plastic era essaawa zino chairman w'ekyalo ekyo yali muganda w'oyo era nga nzikiriza obulungi ne chairman oyo yali asabira ku church yani yakayanja essaawa zino batuyigiza ffe n'ofogende wani bate twali balokole ewaffe twali bakatuliki na protestant nze ntomedde masomero ga bakatuliki bambatiza mu buki ne bano baali bannayibba nga balina ku ssente okusinga ate kuki kuffe ng'emmere ennungi tujyawo oyo chairman ne by then yali ki n'essaawa zino chairman oba mwatuukiriza amannyo oba sikkirizibwa simanyi ne chairman ayikkirizibwa w'ekitundu tekigaana bamuyita Robinson Semakula essaawa zino era ye chairman essaawa zino wa NRM ate wakyalo wakyalo ayina kalina ewali Terrace Gardens ke kasooka yadde kanja yapangisaako nawo Terrace Gardens ne munu bagalaga bamuwulirako mukafo ke kamu awo kayanja we yakola opposite yakola restaurant bakola restaurant takalyaliraki lya gundi oyo bami gundi Robinson Semakula essaawa zino yani amaka agamuliraanyi sigenda gwogera era sijja kwogera muno kale ge gaffe wenyinza okuba oliwa amaka abiri agamukoze eki yali makati ng'ennyumba ennungi mmeka 2 ne sijja nze wenakulira sijja kwogera oba gawagulu bagaki gawansi naye yali makati otandika ddigwe okuyingira mu sisitimu ey'okusabirayo oba okubeera ddala wali kati nze ntandika okusabira ewa Kayanja ndabika yali 2:5 nga ntula P7 jjukira oba otula P7 bagamba ebigambo biki genda osabe Katonda ajja kuyamba oliyite P7 kati by then abaana ba Robin Semakula baali bakwano bange oba amanya nga atuukize naga ag'abaana bakati nze njagala kwogera facts kwaliko omukwano gwange yali asinga twalisamba omupiira era nga neegomba nnyo banali manyi omuki bamuyita Mukibi Enoka essaawa zino na musawo yali mukwano gwange nnyo era eno sewe n'atuuka ku bantu nga ekituufu beino otuukako bajja kutegeera amazima kuba bibaddewo nze kati ntandika bwe batusikiriza mu P7 awo batukabaga mugende musabeko ofune omusoyite banzi natula omwaka gwe gumu ne Enoka Semakula nedda natula omwaka gwe gumu ne muwala we bamuyita Etho Semakula era oyo muwala yali mukwano gwange nnyo ne muwala wange omu namutuma Etho olw'okuba ekyali yali mukwano gwo yali twatula ffenna P7 yali atusingako si kusingako bamuno atusingako obukulu yatula mangu P7 kuba nze nda tuli myaka gye gimu naye yatula maki banze yatula P7 ya n'emyaka 13 naye yatula ki baya yatusingako kirasi nga ki emu era abantu abaliraanye abo n'abantu abatika ku ndagaano Kayanja nga agula ettaka eryo mbamanyi mbakola ki naye amuguze ettaka mukola ki mumanyi oyingira mu church otandika okusabirayo mu church bali abalenzi nga babeerawo full time boya bo baali balokole nga babeererawo ddala nabo basaba balenzi kibogamba bana Never Again aba Never Again yali baali baana babe ngira bakola emirimu kya church egikola ki egisinga be balongoosa be bayera ki kubanga jjukira omuntu aba kusuza apoliisa lwaki ogana moleza ki motoka kubeerawo kumukuuma bo babeerangawo basanganga bamugenza okusaba naye nga si bakwano bange si baki balaba buki bulabi era ngenda kubajjukiza obulungi lwakuba onvugamu supiidi era ngenda bajjukiza bulungi mbazeeko emabega era Kayanja we yasooka opangisiza abaana abo we yasooka okuba ki waali waka waffe ng'aliwo kikalina ekitanaggwa gwe waali essomero lye bayita Noah's Ark we yapangisiriza abaana abo tekuli mwana wa Kayanja be yayita ku Never Again
abasuka 2 nga tekuli atamanyi nawe benkugambye abakyali bakola ki bamanyi bakola ki bonna balenzi kanya tabeeranko n'abaana bawala wekibaje ekiri nga ali abaddeko n'abaana abawala mukama ansaasire era akole ki ansonyiwe nze njagala ombuleyo projekiti ya Kayanja nga y'abaana baki bawala never again yasooka obadde ogimanyi oba ekigambo ekyo obadde okimanyi kiwulidde ku ggwe yasookera 2 nga Kayanja gy'abaana ku street 2 emeka 3 2 nali mu P5 nali ntegeera buki bulungi mwana wa P5 aba akola ki ategeera ebimu ayinza obyera bino naye ate aba akola ki ategeera ate bwe nali ntula P7 era President Museveni Yoweri Kaguta Museveni yeyagulawo ki kyaki era n'ekijjukizo okiraba era twamalako ennaku nga 4 nga tetutambula bakusanga ekiro saa 5 ng'otambula bakubuuza olaga security yasooka nejja omukulembeze ajja kusaana ne security bagitubamu ku Mandi nebabeeramu wiiki namba gobadde eriwo kimanyi nkujjukize nti Kayanja yayagulako nti mapulezidenti abeesimbayo 26 omu agenda fa ate agenda fa accident ani oyo Sebana yasooka ogwa ku accident najja neyeenenya teyamutta najja neyegera neyeenenya ebyo byonna byekubulya gye ebiri kuba mbadde mbirabako olwo ntula P7 nga tugenda mu kaluka 26 kubanga akalulu otandika okukanoonya 25 nga wagenda kulonda 26 yagera neyeenenya era g'obadde okimanyi maama onansonyiwa mukya Janet Museveni kuba omusango ogwasookera ddala Kayanja nga bino byoyogerako bayogerako abantu bagambe b'ebisiyaga maama Janet Museveni yajja neyeenenya nga yabadde ateeka ssente mmale okupuluvinga Kayanja nti musiyazi yejja kukya kiriyeenenya genda onoonyereze bino nkuwa fakisi gwe zobadde tomanyi bufuna obudde genda onenye male okuwa obujuli bye yali ng'ayogera byonna ku nga Kayanja yeebuuza ani ateeka ssente mmale male musajja mugezi abadde amanyi Prophet Kakande amanyi Kayanja kubanga amamanyi bafoojinganga obujulizi biki abadde abikola ki abimanyi byonna male we bamuwase nga Kayanja agamba ali musajja mugagga male mwavu ssente azijjawa akuba akasimu gw'ojjukirako olunaku lumu nyabigatagatta lumu ng'onfulidde obudde bulungi bitambulize muki ono nkolawo samari g'obadde okimanyi nti Kayanja be bamu ku ba president's advisor kati nakyo genda okibulize be basooka 10 era pulezidenti wange Yoweri Kaguta Museveni yagamba maama Janet muno omusajja mwesonyi omuleke nga Kayanja amaze okuzuula nti Janet Museveni yateeka mu maleki sente banze nkubulya mazima Kayanja yateekangamu milioni 10 okudda waggulu ogenda ku Buganda Road Court omusango gye gwasookera bono bize luvannyuma wano bono mwanga tu amuli mu bikadde musango gwadda myaka nga 2 emabega gwasookera ku gundi Buganda Road nga nange nkyaliyoza ayogera kamakoogera nga bakyalina Lupeka omugenzi Lupeka yafa yali aliisa emmere ya embwa za Kayanja emmere gobadde okimanyi era nkujjukiza bino byonna njabigattira wamu nti Kayanja yafiirwa taata we n'atabika ng'akayumba ewabeka ttaka omusajja alina kyaki ennungi bwetu n'amaka agali egaba amalungi naye ng'ewaba akayumba kattaka gy'aziikibwa n'agaana obbika abaana ba Neva agende bagenda ne bamuziikirako nga tayogedde na mutume ina mugamba era obadde okimanyi ti muganda wa Kayanja omukulu Amini yamugoba lwa bisiyaga kati Reverand e Bungereza genda onoonyereze famire yavadda famire ya kitaka basiyazi sokoleke mukulu we bamugoba Amini yamuga mulembe gwa Amini nga musiyazi Amini tayagala bisiyaga tagala nonsense n'agenda e Bungereza kati Reverand mulambe e Bungereza genda onoonyereze bino byenjogera sirimba njogera maki mazima ate ebimumbu bikabuuka nenja kujja mbikwate bulungi mbiwombe abalabi ba Focus TV bategeere ekituufu ekinyusi wekyakola ki wekiri bano bonna abogisima bamuwadde obukadde 3 meka 3 abeena byakubuzaabuza batta bujulizi teri agenda va mu bujulizi teri agenda va muki mwekyo kintu bano abantu tebamanyi bino Kayanja si byasoose Kayanja okuvira ddala ku muganda w'omuki omukulu Reverand Amini yamukola ki Reverand Bungereza kyeyika n'essaawa zino omulamu olina kuyogedde wali mu butabika nakyempiikinzeewo
obutabika buno ewaka waiti wasanyusa ngabi naye alina church gagadde n'amaka gali ku mazzi eggaba kanja bamuziika Masajja kanje tebamuziika wala bamuziika wa Masajja yagenda obulize bino nkwade facts abantu bano bonna sente yazirina sente zino enfuna yazo gye neebuuza pastor esente zino zogamba mu mwaka ogwo wazimbira church naye n'amaka agateredde naye ng'ate waka okukyalira okubika kitaawe nga akayumba tekakola ki tekategerekeka enkola ye enyingiza ye yalinga church yali yamala dde okukwata ng'erina abagoberezi bangi nnyo nga bayingiza sente mpi. Kayanja abadde mugagga okuva we yava ekabuuso Kanja adde musajja muki mugagga taata we tafudde 2.5 tafudde 2.5 chachi ya Kanja yemu ku chachi yasooka okuba ennene mu East Africa si Uganda mu East Africa era yakakande yakati yesinga obune muki mu East Africa ne Kayanja chachi ebadde ennungi mu Uganda ne muki ne mu East Africa ngojeeko omuzikiti ogwa Gaddafi ne chachi ya Kanja nga yabalokole ebadde we banga ki era nyinza okukiza mu East Africa tewali chachi era esinga ya Kayanja okujjako wa eyakazimbibwa eyakubiri Prophet bamuta Prophet Kakande yes ye chachi ey'amaanyi kati eddako bayivinga Kakande nazimba chachi eyo Namutebi yabadde addako chachi enki nene nga nnungi ate bamu tebakulika ekigambo mirako kulika ekigambo ki sokoleke bano bonna be bamu Kayanja Namutebi oba pastor butandika gye babujja ko oli mukulu we oli Reverend Kayanja wa pastor simanyi wa butandika kubanze siri mukulu nnyo musinga badde mwana muki ola nze we musangidde we mutandikidde omukola ki okumutegeera yali ne Namutebi yali wagundi ngamba yali ne Namutebi bakwataganira wa nanti Namutebi yamusumba waliwo gundi gwe bayita Godfather mu buki mu bulokole kayiwa Godfather wa gundi wa Namutebi era kuliko bayita simanya Liberty Miracle ki Miracle Center buli wolaba ekigambo Miracle yes aba artist aba yava mwani mu Kayanja product kigundi ono we Kasangati Miracle Center kiweweesi oba mumanyi ng'okirira ku Diddy's World kati waliwo East African University ewali Diddy's World eyo church eriawo eyo takadini bazimba bo muntu obazi simanyi kigendererwa bantu obazi eri wali enki bakiweweesi Namutebi ntobazi awala kuba nti ettaka liba si lya buseere nnyo ekyo gamba bo boka bafuna etali lya buseere nnyo waliwo era ensonga lwaki bazimba mu ntobazi era ndigikubuli olunaku lumu waliwo enki ensonga kiweweesi ali muki ntobazi bagita Kansanga Miracle Center eno bagita Liberty Miracle ki Center nki Ntobazi wano Lugala eno gundi eya Kayanja teri mu Ntobazi era ni mu kiko bulungi era eyo Ntobazi si kiko naono ndi mu kiko neno si Ntobazi nendi mu kiko waliwo ensonga gwe muzeeze mutasobola kola ki kumanya kati era kino genda okirabira era nguyinza kuwa facts entonotono zesobola osinziirako zona mbuza ku bibuzo nkunyonyere buki genda era bwetegeeza akatuuti ka Kanja kalinganga keesi gye bazikamu omuntu kabulirako enjiri sike yasooka okuba nako ngoza kyajja kukyava kuki genda oketegereze bannange bino abafuka abawuliza abababi bafuka Steve mbagamba ki nawe genda onoonyereze akagundi kabulira kakatuuti kalinganga keesi gye bazikamu omuki omufu omuntu omuki si bwe kali kakyuka bukyusi lwaki kali bwe katyo lwaki kali bwe si bya leero mbuuse bingi newo nankwate mpola nja kubuulira tugende ku kika ky'enjiri kyabuulira abaana bano kuba kati never again bwe mwagendayo gwe otuukangayo okusaba bigambo ki byabuuliranga mmwe abaana no Kayanja tiyabuulirangako baana Kanja abadde ne Sunday school okuviira ddala edda okuviira ddala ekabusa abadde ne Sunday ki kuba nali mwana
era nze njukira bulungi n'akazini wange maama we yaŋŋamba koyitwala omwana wange wakayanja nja kukyawa era nja kukutuka era yasinzira ku kyogamba ekyo yasinzira ku kyogamba oli mwana wa bulenzi alina ensonga lwaki yakola ki yasinzira okwogera ekyo n'ekirala kyenyinza okugamba waliwo ekitongole bali bakita give me a chance mukulu wakyo bali bamuyita Kamese yali boy oba girlfriend wakanja wemba nkiyita naye nga musajja ebyo genda onoonyize facts bali bakita Kamese era kyali awo nga ngewali basi za ranking give me a chance kyali kitongole era senga wange yali akikoleramu nga bosi wabe yani era ye musajja gwosobola okukwata essaawa zino waba akyaliyo mulamu n'omugaa agenda osabireko wakanya n'akutema n'akola ki nagamba ogenda kiri wakirikanku ogenda osabira eri nsibirwa wa butemu leka basobola olw'obutemu so obulamu si bwangu lwakuba mbadde mbuukabuuka olw'obudde nti nagendaga musangiza nagye nkola ki ne story eyo njagikola abalabi ba Focus TV nga be mbagambye nti omwami ono si gwe nadde nyina okukolako story waliwo omwami olagwe nadde nyina okukolako story naye n'atya kamera naye ono yakkiriza agambye nze kasooba Katonda ze face nja kuwa information gye mwagala so kati okuba mubwikiriza nja kusaba olunaku lwaleero bye tutegeddeko tubitegeere mbayive kankusalemu ekirimu nja babuulirayo ensonga endala bbiri lwaki Benin yajja mu Uganda era lwaki yatuukira wano Benin yakajja mu Uganda emirundi ebiri guno gwe mulabye si gwe gwasooka Crusade yasooka twali Namboole eno yakubiri gye mulayi wano ewakayanja nja kubuulira ensonga ey'okubiri lwaki Joyce Maya yajja mu Uganda nja kubuulira ensonga ey'okusatu enkolagana ya pasita n'abazungu ebaddewo nja kubuulira ensonga ey'okusatu lwaki Martinez omu ku bagagga abali basinga mu America ayakola Channel 44 yagitandika yadduka muki mu Uganda n'akyabakayanja ezo ensonga nja zibabuulira gwe badde omanyi muno Joyce Maya yajjako mu Uganda gwe badde okimanyi muno ne Channel 44 byo manyi yono bagita Martinez yagitandika genda onoonyereze bino sibyogera lwakuba nti nabisoma kuba sina gye mbisome mbimanyi kuba baddewo ba Exodus abo mbamanyi muganda wa Exodus gwe bayita Nsereko kasaazi naali mwami oba yagenda mu America oba gyali oba mulamu simanyi be basookera ddala olwo omusajja agenza okuba ganja maani nga wulira kimususseeko naye nga ekintu takyasobola kikola ki kukiddukamu nga takyasobola nga takyakola ki takyakisobola abantu bangi abadde paati ejja ogenda tutunuzaako ku ngeri abazungu bano enkolagana yaabwe ebadde era bwe bajja biki ebyo ebikolebwa kati g'obadde eri okimanyi kanje we yasooka ogenda ebweru ng'abuulira enjiri omuntu yasooka omufuwa sente nnyingi amuwa $100 akapala ka $100 ze sente ze essewa ezo zaali sente ki nga wozizza mu za Uganda nga sewa omuntu wakuwa by then zaali kati saa zino ziri $37 ne kanje we yagendera ebweru nga sebo kwa ne saa zino bakutuma $37 omukono gumu oganoonye naye okwayo weeks bbiri nga tolina kyotunze si kyangu kati jjukiramu agedde oli yazimufuwa yali mukyala ne batandika okujja omugoberera ne bagamba omusajja asuula abantu mu Afirika asangibwawa ne bajja ne sitole ekinyinyi kiwe kiri nnyo ku Benin omulaba nange agenza okukoma okiyanga wona abeera Benin yajja ddaano oba bbiri nga kyogamu abaddewo 27 beniteeka naye wajjidde wemba sirabidde muki mwaka ne gundi najja ono omukyala gwe bayita Joyce Maya ng'olwo batandika Galo Power jjukira ono yali w'abasajja ye Never Again unatandika Galo Power Jessica Kayanja bawala era nja kuleetera ku bawala abaliko mu Galo Power baddukayo
nga lesbianism ekoze eki etandise ng'ekoze eki etandise muganda wange nta ngende tebankadde ajumya ebenki onsaasire obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde gwe alaba Focus TV emboozi bwe ziti tujja kugamba nti tujja zikuwa mu bitundutundu omwami ono alyoka atutuuse ku kinyusi kya bino ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Bannaddiini bingi ebikolebwa oluusi ate ffe tutamanya ng'ate tubeesiza abantu bangi babagoberera twagala tulabe ddala pasita ay'ebisiyaga oba nedda. Ffe tujja kusinziiranga ku bigambo by'owulira kumenyini weesengejjeze okusinziira ku facts eziriwo. Otherwise tukubira olunaku olwaleero tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi